Nze Dora program labuka wano ku Kyaggwe TV tuli ne Nakimuli Edisa. Tukomyewo ogenda kuba otubuulira ngenda ku myezi egiddako obulamu bw'otambula butya omulamu myezi egiddako kati awo myezi egiddako sente zange ntandika okugenda nsereka oluusi nga ntereka nkaaga kale nga omwezi ogumu oluusi sibawaayo wano ewaka abaana tegeera ng'omugezi bw'abeera mwana gwe kati nga sente zange zonna zikola ki ng'ozitereka omwami takuli bubi teyalwalamu kofa abakazi tuba twagala sente tufunayo okawulwadde awo tulwala ne tukuba essimu ye teyabikolanga ye teyabikola nga yali omwoyo nga mulungi teyabikola ye kati waliwo ewaŋŋambye nti walwalako obulwadde nga bwa Kiganda awo wasinga okuneewuunyisa obulwadde obuganda ne bubuuka ennyonyi ne bujja ebuwalabu kati emyezi gyali mu myezi nga mpezeza emyezi gyali musanvu awo emyezi musanvu kati emyezi egyo omusanvu kati nalize nagenda nga sirina wadde ekinnuma wadde nga sirina oba alusi oba ki naye kati zaali mu myezi awo naali neebase nga mbaze okukola emirimu gyange ndi ku ssimu yange eri gyensoma neebase mu ntebe kati naali neebase mu ntebe kati ngenda okuwulira nga naabanga webase n'omusajja ng'owulira ng'omuntu akuyitawa kati bannange esesembuza olina engeri gyotunulemu kalengosoke tumulemu katono tugenda kuba tudda tukomyewa ng'olinganga omuntu eyebase n'omusajja oli mu programu labuka tuli ne Nakimuli Edith tuli ne Nakimuli Edith agezaako okutunnyonnyola obulamu bwe yayitamu yalwalira eyo agenda kuba atubuulira emboozi naye nga bulumbe Luganda oba Luwalabu lumbe Luwalabu abyewuunyisa olumbe Oluganda olwo okubuuka ne lugenda ebuwalabu era ne lukulumirayo tugezaako okulabula abawala abagenda ku kyeyo bayite bakadaama bwe nkyogera mpulira nga abasizza naye bo tebalinaako buzibu balabuke engeri gye baterekamu ssente engeri gye beeyisaamu nga bagenda nze Nayiga Dora tusange ku YouTube tusange ku Facebook tusange ne ku www.kyaggwetv.com tukubireko ku ssimu tuwe ebirango tusinzidde wano ku Countryside Eco Resort ku Kayunga Road waliwo ebintu bingi ebikolebwawo balina jimu ennungi balina ebyokulya ebirungi jangu n'omwagalwawo omusanyuseeko wabeerewo omuntu antwalako out andeeteko kale tuzze kutuula wano na mugenyi ku programu eno andeeteko wano nga nzize kulyako buli yeeveemu yenna andeeteko ntumiddeko nnyo mwami Richard Sentayi programu nze nga bwendaba agendayo ogirabe genda olabe okikola otya gendayo olabe programu gye ziri nnyingi n'amawulire tubeera nago mu buli kaseera teweetaaga kugenda ate ku ssaawa emu ku ssaawa bbiri ku ssaawa 12 ate ku ssaawa 4 ng'olinda amawulire ku TV nedda Kyaggwe TV otambula nayo mu nsawo yo mu ngalo zo mu ofisi yo ku table olina Kyaggwe TV ky'olina okukola subscribing ateekako data we subscribing Kyaggwe TV ogenda kuba ogifuna bulungi tukolera ekintu kimu osharinge kubanga bino si byabuwemu bino bigattako okulabula sharinga video eno etuuke ku oyo yenna gw'owulira gwe kikwatako nze Nayiga Dora kankuzeeyo ewa Edisa eyamalayo emyezi emeka myezi 8 omunaana naye ng'olina kyewakola mu myezi 8 olina kyeweekolerawo nagezaako akatonotono obeera ng'eyebase wawulira ng'eyebase n'omusajja nga yebase n'omusajja azini okwebaka naye nga mwebase naye mu nsonga ze oba nga webase naye bwebase mu nsonga z'omukwano wangi kati okuva ku olwo obulwadde bwe bwakola ki bwe bwatandikira awo ti obulwadde ne mu kigere wano mu kakongovule wali esimawo ekinnya ng'owulira muli ekintu ekikutambula like ng'omuntu atambula mu ki mu lubuto mu mubiri gwonna ng'omuntu atambula mu ki ng'owulira akulinnyamu ebigere ng'owulira ng'omuntu atambula muli bw'ati muli munda mu mubiri kati nentuuka ekiseera kintu nekikwata wano eno omutima nga sikyalya nekiggala wano nekikwata obulago nga nywa bunywe mazzi gokka nga gegakola ki nga gegayitawo naye nga woganywedde nga bwe gayitamu obuki buyisi
kati nentuuka ekiseera nga bwe gayita mbuyisigatya ng'oganywedde wano eno N'ofikira kumukumu naye nga tegakyabikanga susu ng'amazzi bwe ganywedde wegatonga wegakola ki nga bwe gafaanana kati nentuuka ekiseera ng'owulira oba oliawo ng'owulira ekintu kigamba gwe nga tofa mu Luganda gwe nga tokola ki nga tofa mu Luganda kati ng'oba oliawo ng'owuliranga omuntu azze n'akuzingirira omugwa muki mu bulago nze aliwo natuukako ekiseera nobeera ng'oyimidde n'omagamba golaba ekintu bwe kiti olaba weeyambika omugwa okole ki weetuge okole ki weetuge nentuuka okuba nga ntambula neekwata ku bisenge bweti nga sikyasobola kukola ki yongerako katono nga sikyasobola kutambula nga bali kyebakuyambako okutambula kati ne bantwalako mu ddwaliro ne mbagamba nze mpulira obulwadde bunima sikyakola ki sikyasobola kukola ne bantwalako mu ddwaliro ne bankebera ne bagamba ffe tetulaba bulwadde bukola ki bukuluma awo ne batuumatuuma nti beliti nti soda obulwadde bukola ki ne bateeka kasipa z'amazzi ezo 3 bali bebakujjanjaba naye nga wotuuka mu ddwaliro oba bulungi naye ng'olukomayo waka mu kiyumba oba obuzibu bwali mu kiyumba ng'obulwadde bukola ki nga butabuka kati we nakubako essimu eno e Uganda ne batandika okunoonyerezaako nga mu kiyumba muli nali saddaaka yakumeka nyendako tonvuga sipiidi nakimuli Edisa nali yakuna wakuba e Uganda essimu yewaba amawulire agakugamba nti wali saddaaka yakumeka saddaaka ekyo yakuna kati nga bali bonna bakadaama mbu nga babazika omwo muki naye ng'ebintu binaano yabikugamba Edifi yabiŋŋamba kale kati nagira mu b'eŋŋanda ataali omu ataali babiri nga bonna bakuba amawulire ge gatya kati nga bagenda wa bagenda ku basawo baganda bagenda mu bapastors bagenda wa bagendanga mu basawo baganda ne bababuulira nga wali we baafa abantu erigi mu kiyumba gy'oli abantu bana kati naye wakikkiriza nti bituufu embeera gye nalimu gye nalaba gye nalimu nange nakola ki wali ogenda kufa bakugamba bafiira awo ne babaziika awo ogwo zikusala mugambo omusawo omuganda weeno alaba otya ebiri eri nga n'ebyawano bimulema okulaba anti kati olaba tugeze nga abantu ffenna butalina mazima butalina ki mazima kati kubanga ekintu n'okozesa abantu nga bamirundi nawo nga bagamba ekintu kitya bonna nga bagamba ekintu kimu kati oba byali bizibu nga biva eno mu Uganda ne bijje wanga omuntu kati bali abaafa nga be bajja eddoboozi ne likugamba nti onoofa ddi nga tofa kati awo simanyi kuba nali nga ekintu kigamba gwe nga tofa gwe nga tokola ki tofa nobeera awo kati waliwo nali nga ntudde mu ntebe wenti olabanga agwa mu kinnya wennyini awo otudde wennyini nnyini wentebe wennyini newekanga bwoti newekwata bwoti ng'olaba okkirirayo wansi mu kinnya ze mwanyumyanga n'abo ab'ewaka baalaga nti waliwo okwo ku bawala ababeerawo abaafa anti kati olaba omuwarabu weeri beefuula balinga kalimi kasaawa leero musobola okuba nga mwogera bulungi enkya ne babeera nga bali ki kati wamanyako nti awo waliwo oko abaaliwo ne bafa oba ne baddayo ne bagenda takitegeerako kati bo biki bye baali bakugamba nga about your sickness like bakugamba batya ku bulwadde bwo obulwadde kati bo bagamba nga bugambi ti neekoza saagala kukola ki kukola naye ngaekituufu wali mulwadde nga nali mulwadde muyi nga sirya nakulya nze nga nsula seebase nga nsula ntudde bwenti nga buli wezibiriramu bwoti olaba nga ekintu nga bakuteekayo mu kinnya wansi nze ngamba oba wali okola nnyo emirimu n'ebirowoozo nga byali bingi nalina birowoozo nali nalina emirembe naye baatuuka ku ssaawa esembayo nze nga ngenda kubula nga mpulira n'ekyayi ng'olina agatambula okubula nangamba kantambule nga nekwata ku bisenge jjukira abantu beeri tebaagala mu Afirika kubeera nga ataaya mu nsi yaabwe era otambulako by step emu ne wali poliisi nga zikwata nga zikutwala kubeera abaana badduka poliisi ne zikola ki zibakwata kati nga nkola kinkwata ensawo yange twalwana nakomawo nga ensawo yange bagiyuzizza kwata ensawo yange nfulume geti nkole ki ngende nga nekwata ku bisenge ngamba gambi omaze ebbanga ki olwo ng'obulwadde bukuluma obwo naweza omwezi mulamba nga tolya nga sirya njawunywe mazzi amaanyi wagajja wagakwata ensawuta era obaako katonda wo obaako neki
ne Katonda kutta ensawo ne bakanza mukubira office njagala kuddawa Uganda nalina emitwalo 6 bola ne bazinjijako nga za kashi bano bakusasulanga kashi kati bansasulanga kashi kati nga nsigazaako 10 kati notambula nogenda nozi bankinga nalinga nazo kati ate zino ziwaweerezanga naweerezangako ezimu nensigazangako 10 waziweerezanga wa nasindike ne Uganda anti ngamba wagenda bakusasula mu kashi gwe notambula n'ofuluma geti n'ogenda mu banka kati nga bo bansasulirako ezimu ne bagamba mpenge baziweereze kati abawala bakuggyako ssente bazinjijjako n'essimu baginjijjako nembeerawo nga sirina ssimu basooka kunjako wifi obanjako wifi ne Uganda ne bansindikiranga ssente neneeguza muki mu data kati bagendanga okulaba nga njogera n'abeewaffe ne bagamba ono alina enkola gyako ne bagatandika okugamba oba nziba ki wifi yaabwe ne bagigirako ddala ne bagitwala mu kisenge kyabwe alina enkola ki bakuggyako ssente obadde ofuluma badde nfuluma kane baggalawo enzigi zaabwe ennyumba yonna ne bagiggala ne bandeka mu luumu y'omulujja n'ensiiba mu olunaku lulamba eno mu lujja mwe nasiiba eno bagaddewo ennyumba bagaddewo eri ekyanyamba eno gye bagga ensawa baginjigyeko ndi mu ngoye zokka bwetizendi byonna sirina kintu wadde n'ekitya nafuluma n'akacupa k'amazzi gokka ekyanyamba ebweru waliyo kataapu kalimu amazzi agooza olujja egaggwangamu nengenda alina ensumula nenkola bw'onyolera kuyitamu era nagafukanga omwo mwennyini omwo muki mu compound abasajja beeri balina emitima emirungi kati omuvubuka we yakomawo oyo mutabani w'oyo mukadde mama kati mama yali kale ye agenzeeko ewa maama we Egypt maama we yali mulwadde maama we omukadde yali amuzaala akyaliyo kati n'akola ki kati omuvubuka we yakomawo abawala ne bamunyonnyola najja naggulawo n'ateeka mu mmotoka ye paka kuki ku ofiisi we baatujja okaali ku ofiisi obeera n'embooko embooko yennyini kibooko abawala wava e Uganda wajja kukola tolina kikuluma Mwafirika weno tolwala tolina kukola ki tolina kulwala kati gwotuuka bakuyisaamu kaawo tebankuba era olina kubeera ng'oli mukalukalu bweweti mutabani w'oyo mama bo balina emitima emirungi abasajja beeri ngambuga nga ntwala nga mbanyonnyola statement nga waki statement nga bamusayiningisa agamba nti kati ono avudde emikono gyaffe ali mikono gyaki gya woofiisi kati nga baddamu nga baŋŋamba ogenda kubeera no ku woofiisi emyezi 3 nabo aba woofiisi tebakkiriza nti toli mulwadde anti nabo bakambuwalira nze ne bagamba ndi muki ndi mulwadde kati nasangawo n'omuwala omulala era ne baleetawo n'omulala ne tugwera bameka basatu kwaliko abalwadde n'abamu ng'emirimu tebagikola ki tebagisobola kati zaziwera ssaawa nga 3 tebateeka mu kabaasi ne batuvuga paka mu kiyumba gye bakuumira tubanga basibe omanye omusibe abalemereddwa abalwadde bonna omwo luumu eringa wano bweti kati musula wano tooyi eri awo kuggula ogenda ali mu tooyi kukoma wano mu luumu naye ng'okulya teri kulya ssaawa 5 manya akajiko ka sukaali geza abaana 20 bajja fumba kiro ya muceere etya emu amazzi gatuuka ne gabula nobeera nga tewali ki nagakunywa nga tewali mazzi bajja kulya ssaawa 5 n'enkya baddemu ssaawa mmeka 5 ate nga basena gika sukaali etya emu kati oba olaba si kirungi kulya ssente ya mwana agenzewa ebweru baana bayita mu nnaku nze namalayo wiiki zaali 3 nali ngenda mu mwezi nga ndi ku woofiisi nga ndi kuki wakola otya okudda bamala ne bakuzza mu kiyumba ekirala baali baagala okunza mu kiyumba ekirala nga sikyasobola ne bakutikka ne bakuzza kati ne bakola ki ne bagamba olina okusasula ssente zigenda okukola ki okunza e Uganda esente zo baazikuddiza twagenda ku gundi eri ku leba ne babinziriza n'essimu ne babikola ki ne babireeta ne bagamba nsasula miliyoni mmeka miliyoni 2 ezinzizawa ne bagamba sirina ki ssente kandi ne bakubira ababoosi bange abagamba omwana agala kuddayo waabwe
kajjukira ebintu byeri si byakupakukirako nti nkyogenda kero linnya taxi okoti okomewo birimu process mpanvu kati awo ne batandika okugenda nga babikolakolako naye nga mulimu abaana bamazeemu n'emyezi emeka 3 balaba nga oli mulwadde nze nga nsobola sikombyeko mpeka yatona abaana mune bansaasira mu luumu nga teweebaka ng'ebintu obulya bijja nga bikutuga ng'olyanga omuntu aze like kuzingirira omugwa bw'ati anti kale jjukira byali bimaze okunyingira mu ki mu mubiri egisa ekiboozi kino wakijja bweki era natuuka ewaka ngera obulwadde bukyakola ki kati oli nnyonyi okomawo nga ninnyonyi nga nkola ki omwami ejje nakukimako ento neetuusa nzekka eno osobola gwe omuntu amaze omwezi gumu n'ekitundu nga toli kati nno okulaga nti natuuka eno ng'omuntu nakizibu kakasa nti nga ndi mulwadde nga ndi munene wenki naye ng'omaze ebbanga eryo nga toli nga sirya nga sikola ki nga sirya naye ng'oli okumugamba nti ndi mulwadde ng'asobola okuwakana okuleka ng'osuze nange nga osobola otegeera nti ndi muki ndi mulwadde kati otuuka osanga omwami kati bwe natuuka eno ate era obulwadde bweyongerera ddala n'amaanyi nengenda ku kitanda nasooka ku kitanda tubateeka kipa z'amazzi mmeka watutegeezezza nti munaffe ebikuluma byaki babiyita batya natuuka nti kati we nava kale nakozesanga ebintu biki bingi nentuuka n'amazzi gaba nga gakoze eki nga gaweddemu amazzi nga binywedde amazzi muki mu mubiri mu mubiri muli eri kati era senga byasanga oba ng'omutwe gwali mwangu byali bijja kukola ki byali bigenda kukuta naye lwako byasanga omutwe nga muki nga mugumu byannuma byampisa bubi naye era bikola ki mu ddwaliro owonerawa mu ddwaliro nagenda kasawo nodda ng'owonye nenzira nga nteredde njagala onyumizeeko wano abaana obasanga otya abaana nabasangawo nga tebalina buzibu wadde era baneekanga na bwekanzi kuba baali tebakisuubira nti tebakatega nti nkomawo teri yali yategeera nti nkomawo bategeera nti olwedde ndi mulwadde naye tebakimanya nti ndina ku woofiisi nasirika nasooka luutu esooka we nabagambira kati nazaddako nensirika nengamba kati kaninde kijja kati waliwo baatuuka ekiseera esimu nga baginjeeko nga basindika odiyo tebakyakola ki tebakyawuliza n'abaana bali ku gurupu ndowooza nebagamba ono yakola ki yafa awo simu baginjigirako baali bakyanjijukira emyezi gyali mitono egyo nga ndi mulwadde nno omuzibu nga ndi munene nga sirya nga mazzi gokka genkozesa ng'ekintu kale kyakwata wane osobola emmere mukama wano negaana okukkirira no mbulago negaana okukkirira nga tolina gifujja eri wansi nenywawo amazzi ogenda kutandikira ogenda kunnyumiza njala nnyo okuwulira omwami wasanga alina omukyalo nzedde tulikyego tv programu labuka tukulabula waliwo ennyimba eziva e uganda wano nga nganda nezigenda e buwalabu neziruma abaana bano edisa atunyumiriza engeri olumbe gye lwamulumamu ne twebaza mukama nti obulamu bwasigala era essaawa eno wenjogerera nnyabo ayagala kuddayo afune ate ekiyumba ekirala kubanga tannatuukiriza birooto bye kale gwagenze sente atugambye tuzikwate bulungi tubeere n'akawunti tuzitereke tetuzigabagaba tuleme kwetta tuleme kukaaba sente tuzikwatire ddala bulungi kubanga muyita mu bizibu bingi tuli ku Kyagwe TV tufune ku YouTube otufune ku website ku www.kyagwetv.com tusinzidde wano ku Countryside Eco Resort ku Kayunga Road kilometers 7 nga wakaviira ddala mu katawuni k'Ekisowera nze Dora Nakimuli Edisa kati Nakimuli Edisa ogenda kuba otubuulira ng'okomyewo mpaayoko ku kifaananyi kye wasangamu omwami n'abaana n'amaka ge waleka maka ge naleka saasangamu buzibu bwonna nti oba nasangamu omukyala saamusangamu nensanga abaana bange ate nga tebali mu mbeera mbi nga birungi ate abaana bange nga bafaayo omwana wange omukulu yeyisanga muntu mukulu era nga kizibu oyo otegeera nti sikola ki siri ewe waka era nga alongoosa bulungi ki era nakomawo nga buli omu awaana omwana wange nti omwana we balekola ki kumukuza bulungi kati bwe wali ogenda walina ebirooto netulabanga wamalayo bbanga ttono ebirooto bino
osobola obitubuulirako bye walina n'ekirala byatuukirira oba bikyabulako? Ebirooto tebyatuukirira. Tewagezaako wadde emyezi nga 8? Kale kati bwe nafunayo ebirooto kubanga bye nalina, nali nina ekirooto nga njagala kwegulira ekifo ekyange ku bwange ng'omukyala. Nkole ki? Nzimbemu akayumba kange. Nga n'ekirala awendi awali abaana abo buli mwana musikirewo luumu ye ewaabwe. Ewaabwe manye nti buli mwana musikiddeyo business house, mwana oyo osobola okukola ki? Okumuyamba. Naye nga nguzewa ewange. Kubanga ne waba ovuddewo ng'omwana wewaabwe, kitaawe bamanyi nti ogwo omuzigo gwaki? Gwa mwana we. Gwa mwana. Naye n'ekirooto ebyo walina kuzimba nakugulayo ka plot ko. Nkozi kati lezi bizinesi ze nali nkola ki? Ze nali njagala. Kuba nali njagala nga wenguze awange taddemu amayumba gange ag'abapangisa, nange nga nkomyewo nezimbiddemu wataddemu ekiduuka kyange olosero kyange, Kitegeera ebintu ng'ebyo. mobile money kyange, anembanga nga manyi sijja kusigala nga nkakaalukana ki nnyo. Kati ebyo byonna tebyatuukirira. Tebyatuukirira. Naye emyezi 8 nga tofuna emitwalo, mpazi kwaliko okulabirira abaana. Kwaliko okulabirira abaana. Tolina kyewatuukako wadde kyewakola. Kale kati bwe nagira bwe nakomawo akasente ke nali nkuŋŋaanyizaawo nensubulayo ebirombe by'omusenyu. Kati ebirombe by'omusenyu ebyo kati nembanga nakagula ebirombe nga 4, kino kyendimu kyakuna. Naye kati ebirombe ebyo, kale ebirombe ebyo kasente kaako ekirungi oba oyingiza buli lunaku. Kati ebirombe by'omusenyu babigulawa? Ebirombe by'omusenyu kati osobola ofuna abagagga balina ebisenyi nga birimu omusenyu. Kati n'ogula ekifo ekyo banaaba emmotoka ne bajjanga nga basobolako kati nenfunayo abakozi abakola ki? Abasima. Kati buli abasima buli mmotoka eyo kati nze Land Road manyi funako emitwalo emeka? 3. So kati olina ebirombe by'omusenyu, olina ki ekirala kyewasobola okukola mu kasente akatono? Kati era nafunako n'ettaka, wenkubisa ettaka lya bulooka. Wapangisa ettaka? Napangisa ettaka lya bulooka. Kati era nkubisayo amatafaali gange agaki? Nengatunda. Kati ekirala kyewakola mu busente obutono? Obusente obutono ninawo akabaala kange era. Mpola. Kati nemba ezaabye kale ninawo kewako omukozi akola ki? Anyambako. Takiinaamu buzibu. Takiinaamu ki? Buzibu. Kati noobanga tenga nali mazeeyo ebbanga lyange nali nkola ki? Byonna nali nja kukola ki? Nja kubituukiriza. Olina ebirombe by'omusenyu, olina ebbaala, akabaala kale, olina okuba bulooka n'ozitunda mu kasente akatono ako. Kakati olowooza ezo tezisobola kukumala n'otaddayo eri ate kufuna bizibu bibala. Okutaddayo. Ngambye kale ekirungi ky'okgenda ebweru nga bwe nakunyonyoddemu emabega eri ti buli kizibu kyonna oba tokikola ki? Ate akasente ako omanya kaba kali wamu omulundi gutya? Gumu. Oba osobola okukolamu ekintu kyekyaki? Ekyamagezi omulundi gutya? Gumu. Naye kati obuzibu obuli eno mu Afirika obulaba. Lweza osobola okubaamu n'ekkomeryo mwana walwalira. Era n'eri bwalwala. Bwalwala olwedde kale ng'oli eri. Mulimu kale ebintu ebimu nga tebisaana nnyo okukubira ki? Simu nga tobirabyeko ku ki? Maaso ku maaso. Edisa oyagadde ssente okunsinga bali bayinza ensinga okalaza kwanza ezo bizinesi mba nazisanga lwaki ezirabisa emizimu emirala lwaki tobeera wano? Anyway kale tugenda kumaliza programu yaffe. Ogenda kutunula mu kamera omwo ogambe omwana omuwala atannaba kugenda esooka ogenda kulabula oyo ayagala okugenda ebweru kuba ekyeyo mu Bwakadaama. Ekyokubiri otubuulire obuli omwana oli omuwala tigwe wasobola okukozesa akasente ko akatono nino okakolamu ebintu ebyo byonna. Kaakati naye asobola okukozesa ssente z'aba afunye aleme kukaaba maziga ng'akomyewo wano. Babuulire sooka olabula yayagala okugenda ebweru. Bannange bawala bannange mwenna Bakadaama abaagala okugenda ebweru mbalabulako
bw'oba ogenze ebweru n'ofuna ka chance ng'ogudde mu kiyumba ekirungi ng'akasente kaba kakusasulira mu budde tokajaajamya todda okuweereza nti maama ow'ejinri ate ayagala kulya ku mugaati manya ennaku ye yakola ki eyakutwala oba waleka abaana emabega tugeze ofuna emitwalo 9 savingako baweerezeeko oba 2 oba 10 kisinziira naawe embeera gye waleka ki emabega obeere ng'osevinga kaki akasenteko olimeko mawo Uganda mutalaba nnaku ki nnyingi nnyo nze gwe mulaba wano eno nagenda e Saudi namalayo emyezi gyali 8 ne sevinga akasente kange mu mpola nefuna obuzibu nendwalirayo naye nenkomawo akasente kange ke nalekawo akatono ke nasangawo nensobola okubanga natetenkanyaako nemba nga nagula obulombe bwange obw'omusenyu n'obulimu obuki obulalalala obutonotono era gwalimu essuubi ly'okugenda ekirowoozo ekyo kyenkoze kyenkuwadde agende akole akozese bulungi sente ze tweyanziza tweyanze eby'ekyala Nakimu baiddeabakyalirako naffe tuli mu programu labuka olabuddwa de munnange yagala okugenda ebweru naawe aliyo engeri gy'okwatamu ssente ate gendako mu training nga kansala bwe yatugamba gendako mu training bakutraining ogumiikirize Edisa atugambye yamala emyezi 6 ng'abivuddeko neera yamala n'agenda nze njagala nnyo abaana bagenda okukola ssente kubanga balina kye bagattako wano abaana bakoze amaduuka abaana bakoze zibotiiki zisaaluuni ennungi abaana bakoze zibizinesi kitegeeza ensi yaffe ebeera ekula batwetedde ku ssente enzungu bazita batya ssente ezeeri wazeerabira nange sizimanyi tugenda funayo wano eno kadaama omulala ajja atuwulire ssente bazita batya ne kadaama kitegeeza oli mu programu labuka tuli ku Kyagwe TV mukutu gwaffe gwa byamawulire tubeera n'amawulire mangi nnyo buli lunaku tukuleetera gendayo subscribing oliking ate okomenting nze Nayiga Dora mpozi nkujjukiza nga 3 mulumu matikira aga Ssaabasajja Kabaka wano Herona Hospital evuddeyo okukuyambako ku maaso abalina ag'ensenke gendayo togenda mu ddwaliro ddala kuba ssente nnyingi nga bagalongoosa ezo ssente zijja kuyambako kukola ebirala genda ku Herona bwereere bakuwadde tujagulize wamu ne Ssaabasajja ku bwereere kiweetaaga transport otuuka Mukono n'ogenda Wantoni oweteraawo Kisoga ojja kuba otuuka ku Herona Hospital St Francis Namawojjolo St Francis Education Center Namawojjolo twalayo omwana balabirira bulungi omwana basomesa bulungi ebitone babikwatako ne Prudence Junior School bali Mpoma gwe Kadaama alina abaana toddamu kweraliikirira leetera abantu bano abaana balina engeri gye bakwatamu omwana n'abeera nga tajula kubeera na muzadde we nze Nayiga Dora nsinzidde wano ku Countryside Eco Resort jangu tukole emibiri tusale embuto twerabirire nga tukola physical exercise balina ekisaawe kinene osobola okujja n'osamba ku mupiira balina swimming pool ennungi balina ebisulo ebirungi jangu ku Countryside Eco Resort ku Kayunga Road nagambye kilomita ziri 7 okuva Mukono nga wakava mu kasenta k'Ekisowera program ebadde labuka wano ku Kyagwe TV ku kamera kubaddeko Ivan ntambula naye buli lunaku nkutumiddeko nnyo mwami Mwesigwa Dani neyanzize obubaka bwatuuse ntumiddeko ne mwami Joel Kafuko byonna nabirabye neyanziza neyanze egenze Nayiga Dora beera bulungi tusinkane omulundi omulala weeraba. Thank you. Yanziza. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls
Girls School, Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you